okusinziira ku Kate Opito nga ye mukyala wa Danny Opito yasembayo okwogera ne bbaawe ku Lwakutaano. Ono atunnyonnyodde nti emboozi yaabwe yali yeekuusa okudda kwa bba mu maka gaabwe agasangibwa ekyali Wajjala nga bw'atera okukola buli wiikendi. Kyokka oluvannyuma yafuna essimu okuva ewa bbaawe ng'emutegeeza nga enteekateeka ze bwe zaali zikyusiddwa. Then on Saturday, which was yesterday, around 5, he called me and said he would not make it because they had picked him and they were taking him. When I tried calling back, all his numbers were off. So since yesterday I've not heard from him. I have no clue where he is. I'm at a loss. Kano Opito asula ntebe mu biseera eby'okukola olwo ku wiikendi n'adda mu maka ge ag'ekyali Wajjala. Kabufuba w'okutegeera wabba gye yatwalibwa mu kiseera kino akyagudde butaka. I took a step. I went to Makindi military barracks to try to inquire, but I was told that today being a weekend, I could not see anyone in the office. I go back on Wednesday. Then my questions can be answered. Tukitegeddeko nti nga tannakwatibwa ku ofiisi ye esangibwa Entebbe, abaakwata Opito baasooka kwaza amaka ge ag'omulimu nga gano gasangibwa mu kibuga Ntebbe. They searched the place and whatever they were searching for, they got nothing. I don't know what they were searching for. Mu kiseera kino ab'enganda za Opito bali mu kwebuuza wa omuntu waabwe gye yatwalibwa era bwe guba musango baagala bafune okunnyonnyolwa. Everyone is concerned. I'm receiving phone calls. Everyone wants to know what is happening and I don't have even answers to it. That is how tormenting it is for me. Bw'aweeziddwa ku kukwatibwa kwa Kano Danny Opito, Ssenkulu wa Poliisi General Kale Kayihura bw'ati bw'atutegeezezza. There is a joint investigation that we are carrying out on information we got that some people are trying to were organizing were planning to carry out attacks on police stations, on military installations, and disturb the peace of the city. So that investigation, I'm sure that could be part of it. I have not been updated. Kate Opito agamba nti siwakussa mukono okutuusa ng'afunye okumanyisibwa wabba gy'akuumibwa wamu n'ogumuvunaanibwa. Julius Senkandwa, NTV.